Ddala munnanga ndaba. Nyongera okutegeeza ekisooka. Si ggwe muggalanda w'abakyala. Ekyokubiri, toli wa kitalo nga bw'olowooza. Ekyokusatu, okukwana si kukyawa. Omwami wo bw'aba takulaze tonoonyereza beera ewaka wo fumba. Labirira abaana bo. Omusajja we oyo okubanga yakwanye tekitegeeza nti takwagala, mubasonyiwe. Balaba abantu bangi ebweru eyo nga bwe nkugambye toli muggala. Mbu nabo babeera mu kunoonyereza. Talina byanoonyereza. Omuyimba omu yagamba mbu okwana si kukyawa kuba kumikisinga. Kitwale nti gwe obadde muwogo kati agenda kulyako ku ttooke naye olaba bwakeera enkya. Naawe muwogo n'akukoowa n'ayagala okulya ku ttooke n'ettooke eryo agenda ddikoowadde ku muwogo. Ate abakyala bongereyo na kano. Atuuka eyo ng'ettooke baalifumbye bubi. Nga lyakonye. Kanzire ku muwogo wange. Bwe mbyogera nze nga bantwalaganya. Oba oliawo gwe bagambe banaabiwulira. Nze bwe mbyogera nga bagamba ye. Ate nze nagamba sigenda kukoowa kubagamba buli lwe nfuna akacyansi ne ku TikTok account yange busawundi oluusi bwe nteekayo mu bulaba. Bakyala temwefuula detective. Nze buli mukyala ali eyo njagala era okinzire muntu olunaku lwe wakebera mu ssimu eyo bw'obanga tewafuna kantu kakufumita bwe kati. Olabika olina kyuma. Kubanga bino bye mbagamba mbibagamba out of experience. Nze natunula mu ssimu y'omusajja n'essusu nampita. Message gye nasanga munakati endi mu bwongo sobola kugyogera. Yeewandiika omwo. Naye nga message gye mbagamba gye nasangamu nagisanga mu mwaka gwa 2015. Myaka emeka egiyise. Kati olw'oggwa yagisanzeemu eggulo oli ku ki? Ne bwe yali ewandiikiddwa yalina mu capital letters. Mbwe abasajja kati oluusi kye bakola yafunayo munne eyo n'amuwandikira message yeeyini n'agimuwa n'agimuweereza agimusindikira nti oyagala kunoonyereza. Simu n'agiteeka awo. Sanga mu message. Y'oli gwe nkugambye abaakukooye. Abatakukooye lugezigezi. Nedda tewali asobola kukikola ekyo y'oyo akukooye. Nze kankubulira abasajja baffe batwagala. Bakukuta. Bakukusanye. Naye omukyala nkulaga osituka ekiro ssaawa 8 omwami ali mu kufuluuta. Essimu zino tumanyi n'okuziteekako ebizigo. N'obitaako ebizigo n'omala n'obisangulako bw'oti. Kati zino zipatana ezibeeramu waayise engalo oba olabawo. Kati n'omubala kiro byebase. N'oggyayo essimu. N'okebera. Oli detective mulungi. Bizigo. Osiigako oyiro n'omusangula bw'oti. Ye tagenda kubitegeera. Kati ye n'atandika okunyiga. Zisigalako. N'omubala 8 gwa kiro n'okebera. Omaze okebera otegedde. What next? Byebyo ebiwoobe. Bakyala banange mbakubiriza gwe kyolaba kikudayivatinga. Ekigenda okujjako essanyu lyo. Gwe omwami wo bw'afuluma ewakakkiriza nti agenze kukola. Bw'akugamba nti sigenda kudda manya nti ali ku mirimu emitongole. Yes. Bw'akomawo ewaka gamba alhamdulillah. Amina. Mukyala gwa ndaba bakuwadde emmere ewaka weeri nti ye. Bwe mba mukyapangisa rent bamusasula nti ye. Abaana abasoma school fees bamuteekayo nti ye. Ey'akameeza bakulekera oba eweera oba teweera agikulekedde mu busobozi bwe. Maama tuula. Ye nga luli bwe zaali ziwera nga wagamba ani? Kana inammwe mutuleke. Kati bino ebintu ebimu byagala kukambuwalamuko. Kyofunye kyekyo weebaze. Todda mu kunyumiza banneiba. Nammwe mwererejja nnyo. Ate no kankubulira abakyala. Abakyala nze kugambye Katonda yatuwa sense ey'omu.
twebaza nnyo mwenna abeekumira ku mukutu guno mwebale nnyo abalabe baffe aba ebiwoobe mu nsi y'omukwano ku Tronaz Media. Amanya Tronaz, tulina omugenyi waffe olwaleero bakamusabukkulula awo mutandike mbalaba bintu byammwe mbikooye bannange era aleese mukyala bannange kati gwe naawe jangu baleete bannange abaana babeera mu comment section ne balyoka batandika yewaaye abasajja tebaliyo baliyo gye bali Kagatajja yabasobola yekka mwena n'abasirisa Kagato nkutumiddeko ogamba otya kojja Kagato webale kutereeza nakulabye ng'otereeza abaana ba mugenzi Paul Kafeero oyo nno mwannyinaze wangi maama soko obuzeeko mulabe wa Tronaz Media munnange ate nze awo nyongerako kintu abalabi ba Tronaz Media assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. N'abenzikiriza endala Mukama mulungi. Amina. Erinnya Nalwoga Nuliati. Ndi mukyala musuubuzi. Owakawona ebijanjaalo. Katale ka Usaafi. Ndowooza byebyo. Awo abanoonya kawo ate mu bungi si kikopo. Amaholseera. Oyagala nsawo ya kawo awo mu Usaafi. Yes. Tobuuza njinoonyeza waani. Ntikkula direct from mukyalo. Sisuubulira wano nzije maali from mukyalo. Yes. N'ogireeta wano. Awo n'olyoka otandika gibawa. Yes. Leero gwe tuli naye awo nno tulyoke tulabe mwabali eyo abagamba nti ebiwoobe mu nsi y'omukwano tunyumizaamu bibi byokka oba birungi byokka byonna. Omukwano bwe guba gutandika guba guwomeranga kasukaali kamubisi gwa njuki naye we gukomekereza mbumururuuza bituufu. Omukwano bwe guba gutandika gunyuma era nga bw'olaba a flower bwe kiba kimulisa kimulisa mpola mpola bwe kigenda bwe kinyuma after some time ekitandika okuwotookerera but that doesn't mean nti kigenda kuddamu kinyirire. So mu mukwano byonna tugenda kubisuubira bisangamu obuwonvu n'obukko. Reason being nti tukula. Kati munno we yakulabira ng'okyayina ebbeere ettutu ozadde abaana 6 si bw'agenda okuba ng'akulaba era bikyukamu. Ebikyukamu. But regardless we move. So mu mbeera eyo owagira kiri alaba nti ebbeere terikyali bwe riti anoonyeeyo bwe riti nedda agateko nedda kubanga ne gw'onoonoonya era ayina eriri bwe riti era naye one time ligenda kuka ogenda kubamalayo tosobola. Abakyala tulindagala nnamu tetuggwayo. Tetusobola kuggwa mu lusuku. Tulindagala nnamu tetugenda kuggwa mu lusuku. It is just a matter of okumanya omuntu wo n'ogamba ono gwe nasiima mu bangi n'omusiima na buli kimu kyonna kyalina. N'omanya nti ebbeere lino bugenda keera ku makya nga lyagwa dda mwaliiro gwa Kedi. Mwaliiro gwaki? Gwa Kedi. Toseka. Oba bugenda kukya nga gulinga mukono gwa kanzu ng'alijja mu kaleega ne liyiika ng'obuugi. Kigumire nti that time will come. Si kapya bya bulijjo. That time will come. So, love your person ng'okimanyi nti ebyo byonna bigenda kujja. Ate ng'okimanyi nti n'oli omulala naye agenda kubeera n'oyo. Kati about the body shape
kkiriza nti body egenda kukyuka like it or not. Kyo bakikkiriza. Nze abantu bange mbamanyi kati abo babakkiriza ne bagamba eyo no point noted. Babeera awo nga ako kituufu mwaliro gwa keedi kikitukkiriza empisa. Ate n'empisa okujjako nga omuntu bw'atyo bwe yatondebwa. By the way, nze nsobola okugamba tewali kitakyuka. Tewali kitasobola kukyuka. Ate kankubuulire omukyala oba omwami ng'ayagala munne. Ovola bagamba with love everything is possible. Ng'oyagala munno bannange ofuba okulaba ng'okola ebyo ebigenda okusanyusa munno. Empisa oyagala toyagala ogenda zifuna mu maaso ge. Akulaba kwegunda mavivi ku ttaka. Yes. Kuba njagala tukikkirize ffenna nti omuntu gw'oyagala omuswalira. Omuntu gw'oyagala omugondera. Omuntu gw'oyagala olumwa naye. Olumwa bw'anakuwala onakuwala, bw'asanyuka osanyuka. Abali eyo mutandika kutunuulira ogwawa wano aleeta emmere n'agiteeka ku ssuwaani n'akola bati neekutuukako kati weetegereza ogwawa gweyo. Ate mwattu asobola okugireeta n'agikusindikira n'agisukuma bw'ati ekutuukeko oba oli awo nga yanyiize nga byamususseeko naye ate akwagala akulumirirwa akimanya enjala ekuluma oyina okufuna ku kyokulya naye ate akulinako obusungu awulira tayagala nakutunulako naye olw'okuba nti akwagala akulumirirwa agenda agikusukumira kale waakiri saagala kwogera nakyo naye kale kakirye tekifanjala. Tekifanjala oye muntu naakwagala kaakati akutabukire wakoze bwoti ne bwoti ne bwoti ng'omaze okulya lwakuba ate abakyala abasingawo watulema. Wagaana wakalubamu. Munno yakatuuka bw'ati tomanya avaawa tomanya haso kizaabaddemu n'omutuukirako. N'awulira ng'ayagala abuuke ne mu bbanga oba ensi emumire naye ate alagewa. Some men are faithful. Nga ddala gy'aludde ku mirimu taluddeeyo gwe nga bw'osuubira. Manyifu abakyala tumanyi okulowooza, tulowooza ne tukuba obufaananyi ne tubwoza ne tubuteeka mu reality ate no painting ekyo. Agenda komawo ng'okatimbye. N'olabira ddala nga kye kituufu naye nga mu byaddala it is the other way round. Sajja abadde bali mu kutikkula ebintu baludde emmotoka yazituusa obudde buyise ng'alina okulinda emmotoka male gimale. Oyo nno si yali mu kutikkula. Abasajja bafe abo bamanyi n'okubasibayo 2 hours. Mukomera. Nkutidde 2 hours ayina kyakoze oba ayina gwe yeeyimirira oba nga bw'omanya emivuyo gye mu kibuga oba bukedde nkyo ekiseera ne kyamukute ne bamusibayo 2 hours. Ate ng'amanyi mukyala wange bw'anaategeera bino agenda kutuka. Kansooke ngume. Kansooke ntobe nakyo. Mukwano gwange kajje tukimalirize enfulumi ngende. Abadde okutuuka ewaka ssaawa 2 n'atuuka 6. Ho! Nakimanya dda musajja gwe. Tovola abasajja abamu basirika n'akutunuulira bw'ati. Nga yalowoozeza kajja kikunnyonnyole ng'atuuse n'atuuka nga birala. Omutuukiddeko. Tasobodde kikunnyonnyola. Ekyo ne kikuyitako ng'otakitegedde. That's why abasajja mmwe mufa mangu. Mukoze kyamaanyi otutte. I agree mufa mangu kubanga kati nga gwe mwami Tronas ogenda kubeera awo ogambe nayimirira ntya mu basajja bannange ngambe nti omukyala ankola kino ankuba bw'onooyimirira n'ogamba nti omukyala ankuba ogenda kubeera kisajjasajja omusajja bakukuba batya ate bw'onooyimirira n'omukyala oyo n'omukuba bakyakuba abakazi kati n'obeera awo omusajja n'asoberwa n'asalawo n'asiruka bw'ati n'abeera awo ng'alinga kibumbe simu nga ye mukwano gwe ate nayo n'agibeerako n'ogiyombera omusajja gw'obeera ku simu nze ontamizza essimu yo y'obeera oyogeranga n'abaana ate naawe emboozi ewaka tagirina
n'ekitonde ekisajja kirabye ennaku ku nsiko. Naye ate n'abakyala tulabye. Kubanga ogenda n'oyagala omuntu era ebiseera ebisinga nze neebuuza nti abasajja baffe baagala ki? Wadde nga n'abakyala bakyebuuza nti twagala ki? Walayi waliwo otuukira n'obeera submissive. Nyinza kuwa example ti bw'ebeera ennaanansi ogisalako kino ekyowansi omwami kyalya. Mwe n'abaana ne musigaza ekyowaggulu. Kirimu kigira kitungununa. N'osala ekifi ekinene obulungi eky'enkoko n'enkoko nkulu nga kw'ogitadde ogiterekedde mwami. N'oboobeza olutooke olwo okuva ssaawa 7 paka w'anaatuukira oba 6 oba 4 asanga akamere nga kabuguma. Byonna n'obikola. Naye tayimu n'etuuka n'aba nga takyakulabawo. Olwo yalabyeyo Nulia ati amata g'e Kenya agatafa. Amata g'e Kenya agatafa. Ne yeerabira nti agage Kenya gabaamu ebiragalalagala. Lwaki togumira ku gafa ag'omufa? Kano bana bakamabukame wano n'otwala wali amata nga nonywa kikopo nga temuli masi. Kubanga ate ne Nulia ate ono agenda kukkiriza oluvannyuma lwa munnoowo ono akulabiridde obulungi. Kwalabidde so bino ebintu biri sides zombi. Tebiri ku bakyala ffekka, tebiri ku baami ffe mwekka. Obulumi n'okunyumirwa biri buli wamu. Tubisuubire. Naye ekibuuzo kiri nti tubigumidde tuti. Oba omazeeko otya mu mbeera bw'eti. Buli alina omwami we. Nze sigendako wakubagamba bannange. Bw'oba omanyi olina omwami wo nyweza. Mukyala bw'aba yeekyanze muleke agende. Nedda. Awabi. Ate bw'anaagenda era ojja kufuna omulala n'omulala ajja kgenda n'omulala ajja kgenda onooba malayo. Nga bwe nakugambye endagala nnamu. Gumira oyo gwe waalabyeko ye mwana. Kati okyogedde. Bankuba buli lunaku. Buli wentuuka ewaka ng'olwo mutuku. Nti okwogera. Nti munnange. Nulia ati mukwano gwange nkubuulire. Mukazi wa kabuli tuuka engoro yenyaniriza nkole ntya. Oyina ensonga lwaki? Wenkyogerera nga otandika. Omulaba kutambula. Omukazi amugunda nako. Olutuuka waka. Wobijjawa. Maama, nze kyali wange yaŋŋamba. Nga naye nkubuulira awulira bimutamye. Talina kyakkola. Atya kuva waka abaana bajja agamba kiki dadi yaba atya. Kati omusajja akola atya. Waliwo ebintu ebimu ekyamazima nga ne ansi ogirekera oyo akirimu. Tosobola kumanya muntu kintu ate by the way sisobola kweteeka mu bigere ebyo however much I want. Wadde bagamba nti sooka ogendeko mu bigere bye nsooke nzijjeko ewuwo mpase mukyala we wiiki ndyoke ntegeere by'oyitamu. Tosobola. Oli akirimu yamanyi bwe kimuyisa, yamanyi bw'akigumira, yamanyi lwaki akubwa, era yamanyi mu bbanga lyonna lye bamukubidde lwaki tavaawo. Ne maama omusajja gwe bakuba buli lunaku. Kati njagala ombuulire. Bakkubye leero, bakkubye enkya, bakkubye luli naye okyaliwo tovaawo. Tugambe oli muloge oba oliko amagini. Magini. N'omuloge. Awo genda weesabire. Kuba ate sijja kulima nti waliwo agenda okusabira. Olina kwesabira wekka gwe olina obulumi bwo. Mulina omusabira. Omuloge ayinza obutategeera nti muloge.
Era otuuka ne weetunulamu n'ogamba naye ddala nabaaki ddala nabaaki. And by the way, I always tell my fellow women, tulinako group ya TikTok okwo kwe tuli ne bannaffe, nabagamba nze ndi looya w'abasajja, nabagamba ajati olimba, ne mbagamba mwe kye muba mumanya abasajja abo bayita mu bintu bingi naye tewali avaayo kuboogerera. Kubanga bo abasajja tulinga ffe abaakikwata nti bo tebalina bulumi. Olaba omusajja akaba ye talina musaayi, n'omusajja muntu alina obulumi. Ate by the way w'olabira omusajja ng'atonyezza ezziga ne lifuluma bwe riti, manya gaakaabidde munda ne pipa ejjula. Kiba kitegeeza nti kati ajjuzza. Atandise okugamba kisusse. Yes. Naye nga balumwa. Weewaawo nga n'abakyala tulumwa. Naye ng'ate both sides byonna ffe tubyereetera. Omwami ebikutuukako gwe obyereetera, omukyala ebikutuukako gwe obyereetera. More especially in marriage. Ffe abakyala ebitutuukako ffe tubyereetera, n'abaami mwe mubyereetera. Obufumbo, abantu abafumbo, ennamba esinga okubonaabona bambu y'abasajja. Abasajja abasinga 9 bali mu bufumbo, banaagamba ki? Ate nedda mukwano gwange Bishop anaawulira atya nayewukanye n'omukyala, Father, Reverend, Sheikh, byonna biri awo n'ogamba waayi kasita nkyasobola okuzika ng'eddakiika 3 kandeebake nsirike. Reverend akubira mwana gundi muli bulungi, tituli bulungi, mama abaana bali bulungi nnyo. Gumugumu. Ekibuuzo, gw'olowooza lwaki be bakyasinze okubonaabona? Abaffe mwatandika bwe mutyo? Gwe ne munnoowo oyo mwatandika bwe mutyo? Ate nkugamba ebigambo bino kijje ku nze. Abakyala ndowooza balinga percentage, ndowooza nga 10 ku 100. 10%. Yes, 10%. Gw'osanga nga yakyankalanye n'omwami we nti olw'okuba akameeza tekawera, oba mwavu, oba teyaleseewo, batono nnyo. Bawera. Ensonga ereetera omukyala okutandika okugamba nti akameeza tekawera, nze obwavu bw'omubukooyi, nze empisa zo nzikooyi, omala kubaako kye wamukoze. Ate tewali kyasinze kutabula bakyala mu dduniya muno ffenna. Awaka najje tudisikasinge wano bwenzi bw'abasajja. Abasajja bagamba tebenda. Mbava ku mukazi yayenda, mpabula mwawo. Bagamba mu omusajja tayenda. Kankubuulire. Abasajja abo boolaba benzi, naye ate mu bwenzi bwabwe era ngenda kuzaayo ku percentage over 100, ogenda kusangako 10%. Ayenda n'ayagala mukyala w'amanyi. 10%? Oyo 10% gw'ogenda okusanga ng'ayenze, ayagala n'omukyala akimanyi nti ayenze. Naye this 90 bafuba okulaba nga batukweka. Ate ffe abakyala ne tunoonyereza, ne twefuula aba FBI, ba super detectives, ne tunoonya, n'onoonya. Ku 90% ne ku 10% wandiyagadde kubeera ludda ki? Ono 10% ayenda n'akulaga, oba 90 n'agamba mukyala wange mwagala, kino kizze kyazze naye. Kati ani atayagala 90%? Ate era nyongera n'okubajjukiza. Lwaki oba okola kunoonyereza? Nyongera okubajjukiza. 'Nyongera okubajjukiza' abakyaala abali eyo nti okukwana si ku kyawo. 'Nyongera okubajjukiza' abakyaala abali eyo nti okukwana si ku kyawo. 'Nyongera okubajjukiza' abakyaala abali eyo nti okukwana si ku kyawo. 'Nyongera okubajjukiza' abakyaala abali eyo nti okukwana si ku kyawo. 'Nyongera okubajjukiza' abakyaala abali eyo nti okukwana si ku kyawo. 'Nyongera okubajjukiza' abakyaala abali eyo nti okukwana si ku kyawo. 'Nyongera okubajjukiza' abakyaala abali eyo nti okukwana si ku kyawo. 'Nyongera okubajjukiza' abakyaala abali eyo nti okukwana si ku kyawo. 'Nyongera okubajjukiza' abakyaala abali eyo nti okukwana si ku kyawo. 'Nyongera okubajjukiza' abakyaala abali eyo nti okukwana si ku kyawo. 'Nyongera okubajjukiza' abakyaala abali eyo nti okukwana si ku kyawo. 'Nyongera okubajjukiza' abakyaala abali eyo nti okuk
mwawule ensonga zino ate gwe nkwagadde nkwagadde abakyala tereza kamera akabaddiremu aha abakyala agambye okukwana oba okufuna omwagalwa omulala sikukukyawa ate naawe omukyala toyina lunaku lw'ogenda kutegeera bulungi bwa bbaawo oluvannyuma lw'okunoonyereza n'omanya nti yakwanyeeyo. Basajja mwe bwe mukwana mutabuka muyina entabuka gye mutabukamu kaakati awo we balabira enjawulo wakati w'omusajja n'omulenzi. Kitya omusajja y'ono nga ddala yakwanye n'akulaga nti okukwana si kukyawa nakwanye yes naye mukyala wange saagala amanye n'akugamba n'okugamba nti gundi gwe mukyala wange waakumanyira we biggwera. Oleta olumanyimanyi okuba essaawa 6 gw'ekiro togiddangako we bikoma. awo tutegeerera omuvubuka naye omuvubuka oba otegedde oba totegedde it's up to you. Beerawo oba obeerawo oba tobeerawo gw'omanyi. namwagadde naye nkugambye 90% bafuba okutukweka naye ffe ne twefuula aba FBI era nze nina videos ze nyina ku akawunti yange ngamba nnyo abakyala nti kino kubanga wasinga we wali obujulizi wano. Naye njagala mukyala munnanga ndaba eyali abikudde essimu ya bbaawo ng'onoonyamu akameseji ako bwe wakafuna kiwafuna omutima kkiriza oba gaana owuliramu effumu oba owulira ekintu kiga mulimu abamu nga tasobola nakuddamu kusimbula kigere n'abeerawo n'ofreezinga n'essimu bayinza n'ogimusanga n'essimu eyinza ng'agikutte bw'ati n'obanga ekiwumbe wooti naye ekibuuzo ky'obadde onoonya era ky'obadde osuubira era okifunye lwaki obeera ku poozi. Lwaki mwefuula ba FBI nga temubisomanga? FBI simanyi CID simanyi biki lwaki mwefuula mu ebyo ebintu byemutanabo? Awo nno y'entandikwa y'ebiwoobe mu nsi y'omukwano. Awo nno nze abasajja abakazi mbawabuwi magezi va ku ssimu y'omwami muleme kweteekamu ebintu bitali byammwe bu FBI. Omanyi FBI byekola okunoonyeza kwebeerako okumanyi bali mitima gyakaluba eka kati bakusanze essimu oli bwoti obadde ki ogenda okutunula essimu si yiyo. Kakati n'onkugambye awo y'ensibuko ya buli kimu kyonna. Nze awo ne nvayo ne mbagamba ebiwoobe mu nsi y'omukwano. Oli munnaafu byakukwese akomyewo akugambye munnange ndudde ku mulimu bano abavuga emmotoka wadde nga nnyuka mangu munaye mbaddeko mu galagi akulimbye nagenzeeko safaari kkiriza guma gwe kkiriza kati nze njagala okubagamba bakyala bannanga abali eyo gwe kkiriza omwami wo kyakugamba nti kituufu. Nze mbalaba mubeera nabo n'obuyimba omukazi agumira bingi lwaki bino byo muba temubigumira? Why? Ekigambo bujja kya butonde ffenna butuluma just nti okihandolinza otya. Kati ngenda kugamba nti omukyala ono oluvannyuma lw'okukebera essimu eno byasanzemu tebigenda muleka kyekimu olwo agenda kukyuka. Va kwoli abadde akusindikira essowaani y'emmere kuno tagenda gireeta. Ate nze kye nalaba
ku bakyala abasinga obungi bw'ategeera nti omwami we yakwanyeeyo ate mu kifo ky'okugenda osipayisinge otereeze wa awakyama oba w'olowooza awavudde ensibuko ate oyongera kusajjuka onoona so nga kali kye kamukolera kasipayisinga buli lunaku ng'okyali nze tomanyiira nze kisembereeyo nze naakonkona ku lugi n'omala eddakiika 20 tonnaba kumuggulira oli olukonkona bw'atyo hello baby we'll be back kahaaga nkulina akatunda oliwa baŋŋamba mbu kati buno obunaiti bwe babeera balanga wano ku TikTok mbu waakira akasala bw'alabanga bwe yazze tewakalabye ng'akasala bw'alazima ajje ojje okalabe omulabe mangu nti yaliwo kasale no nga naawe omanyi nti wakula bulungi wagi maama ojja kasala alabye byatalabanga agambe bulijjo maama bulijjo ndi kupirisiira nyambo njige wangi bwambale naawe ng'omanyi nti ddala wakula bulungi sebatta yabyogera pirisiira sikulimba waliwo lw'otunula ku munno n'ogamba allahu akbar bulijjo mbeera noono abakyala yambala byoteekeddwa okwambala naye ajja tinkubuulire abakazi abafumbo bateekwa okwebaza buli lunaku abaami baabwe nga bakomyewo oza lwaki bannayi mu kkubo omwo muli abaana allahu akbar nkugamba ebigambo bino abaana abalungi bakyazaalibwa abaana ab'obuwala nze nyina abaana ab'obuwala bendaba abazaalibwa nendaba oboono mu half caste ate nga mwana muganda waffe wawa ate n'akulaga n'akusanga ng'otudde wano oba ng'oyimiridde wano n'ayambuka n'akkirira n'ayambuka n'ogamba owaayo oluusi n'olowooza ayagala kuyamba onoonya ki ng'akirina abaana abalungi abawala bali ebweru eyo ogenda n'otunuulira omwana ow'obuwala n'omutunuulira bw'oti mu arms length naawe neweotunulako nogamba naye nomwana ogamba alhamdulillah Allah wampa omwami kuba singa tewamumpa mu biseera ebyo nga waliwo n'oba oliawo teyalindabye ate nga bakyazaalibwa singa bonna bakirina ekyo ate nga bakyazaalibwa abasomye on top of that balina ssente babazadde kati bazibaweera ddala munnaye bamanyi omusajja takyafunika ofuna oyo wafunyeyo munno nti muleete babeeranga balina kibiri kyo baava ku magalo bamunywereza ddala etakuva mu ngalo olaba kati ng'oggyeko abazadde abamu naye kati ffe nga mu ddiini eyaffe bagamba omwana wo bw'aba afunye omwami bw'abanga waliwo obulamu obulungi obubadde ewaka bumugobereze bw'aba badde alya ku mugaati ne bbulu bandi gumuwa omwana wo okitegeera kimuwa omwana wo kubanga asobole okubeera mutebenkevu gy'akola ki gy'ali kubanga ekyamazima tukkirize tugaana abasajja be bangi bino bye bagamba nti abakyala tuli bangi mu nsi nedda abasajja mu nsi muli bangi lwakuba abangi be baavu Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko galagala mufaliso gwa ssomero omugango ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Tronaz Mart Store bakafulu mu mifaliso natukimanyi tewali ayagala musajja mwavu that's why twesanze abakyala 3-4 tuli ku musajja omu ate nga we are very comfortable we are not comfortable because nti omusajja oyo yatuukiridde mu bangi ayina kye tusinga okwagala omukyala ali eyo nga tayagala ssente aveeyo ayogere nti nze sizaagala tozaagala kubanga naawe ozirina
amakulu gaakyo nti omu babiri basatu bana bataano bali ku musajja omu lwakuba balina kye beemweguyaako. Naye ng'ate abasajja abalungi gye bali agenda okukwata obulungi, agenda okukola ekyo ky'asobola mu busobozi bwe. Naye lwakuba nti ate ffe tulina ate ffe gwe twagala ali extra, ne twerabira essanyu lyaffe ng'omuntu, n'otunuulira kiri ne weerabira nti one day one time zigenda kuggwaawo. Oluvannyuma lw'okuggwaawo what happens? Mbu ne wosula olumu Mbw'obalawo. abaana abawala mukwate bulungi abaana baami bammwe nnyo. Si ggwe kozi babayita bana abasembayo babayita baani? Abagalanda. Si ggwe muggalanda. Si ggwe muggalanda w'abakyala anti. Abalungi bakyaza. Subhanallah. Nkugambye si ggwe muggalanda w'abakazi. Nagamba mukyala wange. Nti ki? Ngenda kukutwala ku kkubo. Kuva ku makya paka budde kuziba. Ate tonkuba. Tonsindika mbu olw'okuba olabye enso omutwe gugenda bwe guma. Gwe weetegereze. Kati weebuuze bwe mma ngenda n'enkomawo buli lunaku. Kiki ekinkomyawo? Iggwe. Inze. By the way, omwami ono kyayogedde kituufu. Nnyabo ali eyo. Toli wa kitalo nga bw'olowooza. Si ggwe muggalanda w'abakyala. Si ggwe alina ebirungi byonna. Mbu Katonda yabiwa ggwe wekka. Wabula just know nti omusajja ono yakulonda mu bangi. Exactly. N'asalawo n'agamba gwe mukyala wange. Toli wa kitalo nga bw'olowooza. Naawe mwennyini gendako mu mmira weetunulemu oyogere n'omuntu oyo gw'olaba. Weetunuleko okuva ku mutwe paka ku kigere. Naawe mwennyini otandike okwewa max. Nti eriiso lyange, nti omukono gwange, buli kimu weeweeko max. Wallahi ya Mungu ogenda okumaliriza okwewa max, oba oli awo nga n'ataano togaweza. Oli mwasatu mutta. Allah. Ogamba mannange. Kati si ggwe muggalanda w'abakyala, ate toli wa kitalo nga ggwe bw'olowooza. Just know nti you are blessed. Omusajja wo yalonda ggwe, bali baaliyo, ate era akyayina baalaba, naye agamba nti no, Maama Sumayi yabeera wa. Ate Maama Sumayi yaguma beeraawo. Ne bw'onoowulira nti yafunyeeyo gundi ggwe beeraawo. Kubanga toyina kyogenda kukola, toyina mukyala munanga ndaba, toyina kyogenda kukola kulemesa bbaawo omwana omuwala gwe yayagadde. Tosobola. Akajanja abakazi mukakakkanye banna be babagamba bitu nkimanyi mugenda kuyomba kakati bannange bingi mugenda byogera naye mmwe mutuleetedde okwongera ennamba y'okubeera abantu nga banoonya nnyumba buli lunaku banfunira akayumba ka 7,000 mmwe mutuleetedde bizibu. Nyina no ne kyentera okugamba abakyala ne bayomba ne bagamba naye gwe wajja tiggwe. Yana ne ngamba mukyala tereera beera ewakaawo linda omwami wo tebamupima ku ggwe nti abalala tebamutuuka. Nga bayombawo ninga ate kye kituufu tebamupima ku ggwe nti baleeta ne babapimako bwe bati. Naye bw'aba akomyewo gamba alhamdulillah. Amiina. Bw'aba takomyewo musabire nti omuntu wange eyo gy'ali ya Allah munkuumire. Waliwo ogambye nti atunule mu ndabirwamu ayogere n'omuntu oyo n'empisa bannaya abakyala abasinga tulina empisa nakugambye wali nayewulira omusajja aluddewo omanyi atuuka wakati w'essaawa 1:2 n'essaawa 4:30 bw'aba akeereye kale asusse 4 kyekiri kye wagambye olusi afunyeemu essaawa 2 mu seeruzi. Ne bw'oba okubye essimu n'agikwata totandikira mu jjiya
naye twawule okukula n'okukuzibwa. Ate okutegeera si kwa myaka. Leero awo ndowooza mujja kumala mwaka gujja kuyo. Okutegeera si gwa myaka. Ebyo bagamba nti kangende neebuuze ku muntu omukulu yasinga okutegeera. Omanyi otya mu buvubuka bwe nti yali musiru? Eyali omusiru mu buvubuka nti bw'anaakula lwategeere agenda n'obusiru bwe. So okutegeera si myaka. Noli ati okkiriziganya n'ekyokubeera nti omwana omulenzi ngenda gamba mutoowo nti bw'afuna omukyala okusinziira embeera ze yeeyisaamu, maama we bw'aba yali akuba kitaabwe noono ateekwa kubanga alina okukirozaako. By the way, siina lunaku na lumu lwe nsapootinga mwami oba mulenzi kukuba mukyala. Omukyala ng'akuba omwami. Ate kati ekyo kyo Kivu. Kya buswavu. Kati oba gwe nkuyite ntya? Kati nyimirira ntya? By the way, waliwo ekintu ekiremu okuntuulamu nze. I hear mbiwulira babyoge. Ne waliwo ekintu ekintuulamu kati mwami Tonazi oli mwami wange. Ositula omukono. Nenkuwa oluyi. Pya! Bakyala bannange abali eyo temukigezanga. Temukigezanga. Kati nno nze njagala okubategeeza nti nze nakula ne maama wange ne taata wange abankuza. Kuba kitange yafa ndi muto nnyo. Naye nyina taata wange era gwe mmanyi naye Allah yamujjulula. Sorry. Ne maama wange gwe mmanyi nakati ye akyaliwo. Wadde nga ne maama wange anzaala nabeera naye akaseera akawera. Era omukwano gwa maama ngumanyi naye ate bano bo nawangaala nabo nnyo. Ffe gwatwegaana. Tetulina. Nze sirina. Naye waliwo ebintu bye sobola kukola era abazadde twegendereze nnyo ebintu bye tukola ng'abaana baffe balaba. Bangako lunaku na lumu taata wange oyo ne maama wange oyo nti bayomba. Nti oba eddoboozi lyambuse ate weewunye nga twali nga tetunnadda eno gye tuwangaalira. Twali naakulabyawo nga kisenge na ddiiro. Mwe tusula obuliri bwa taata babwawula ne kateni. Ffe abaana tulina buddeeka. Tusula na babiri babiri. Naye nze saawulirako nti maama wange yambusizza eddoboozi ayomba ne taata oba taata ayombye ne maama. Wabula obw'olumu walabanga taata ng'afulumya ekisenge nga si musanyufu n'atambula. Ate tewali lunaku na lumu maama lwe yali atutuuziza nti oba taata wammwe kino n'eno gye tukulidde. Mbu abantu abazadde baffe ab'edda oluyombo baalutegekanga nga bikonde amugamba ojja kunsanga ku mulimu. Najja n'alyoka amugamba kino na kino na kino sibyetaaga. Ddayo ewaka. Ne ku lubimbi ab'edda ku lubimbi tekigwera abaana tebalaba. Naye ayiwanda olwaleero tulina ebintu bye tukyusizza nga biswaza. For example, maama n'okwata tippi n'ogenda nga weewujja ogenda mmanju. Nakula nze mmanyi abantu abakulu tebagenda mmanju. Okitegeera? Kaakati nze olwaleero ebbanga lye namala mu bufumbo kubanga as of now siri naye ng'ate nafumbira ddala emyaka egyawera. Naye nze ebbanga lye namala mu bufumbo njagala omwami wange oyo gy'ali era mmanyi eno interview oba oli awo ajja kugiraba agambe nti omukyala wange oyo yanvumako.
kiyinza obutasoboka naye lwaki tewali kitasoboka era naye akimanyi tekisoboka kakati kyekiri kyombuuzizza nti olw'okuba maama yakubanga taata engolo ng'abaana balaba onoogamba otya omwana wo nti munnange tokuba musajja ngolo nga yakula alaba maama akikola abakakati batuuza n'olukiiko kitatawo mwe kigenze mujje ne batuula taata wammwe kati obudde bwakudda ku ssomero nzuno ndi wano nzire eno noonya school fees mudde musiruwale mmwe taata wammwe talina n'ekikumi n'eki wano kyatoola gwe oyagala meka nti 5 gwe oyagala meka kakadde kati debesene bukadde nga bubiri zenni mu kunoonya taata najja n'azimuwa agenda n'asasula anti za kusasulira ku masimu n'abagamba gw'olaba zizo zisasudde naawe olaba zizo zisasudde taata ye n'abeera ng'ekitagasa waka nanti kati ate ogwo omusango gwa taata kubanga olwaleero ne bw'ogenda okukyetegereza bw'ogenda ku masomero nga zividdi by the way ate ntandise okwebaza abaami abamu batandise okubibuuka iyo webaze nange nawe obikola mbikolera danze ogendayo ku mwana kwenfiira kakati omwana ono anaabeera atya n'obujulizi nti taata wange afaayo nga school fees alaga nti maama yasasudde ku ssomero maama yazze jjukira mmwe waka mulina obutakkaanya ate bakyala bannange tulekeraawo okuddira obutakkaanya bwaffe okubuteeka mu baana nina ebintu byenzijukira taata nge byeyakolanga naye ngenda mbiraba ennaku zino yalina ensonga ze ngayiza okukuyita naga gundi jangu olwo mwamusabye peeni ebitabu biki najja n'afuna akapapula gundi 7,000 gundi 2,000 gundi 5,000 mami 10,000 toto 3,000 kati gwe gwayise sente nazinga mu kapapula nazitwalire mami kyokka gwe wakirabye nti gundi ne gundi bonna weebali kati gwe mugambe maama gezako gambe mbunze buli kimu nze nkikola munanga abakyala tubikola nnyo naddala nga twafunye okunyiiga omwami ono wategeera nti yakwanayo kannakyejwe oyina obusungu obusungu munange bumanyi otufuga ate buli bw'osunguwala kannakyejwe kwongeramu kati ne weesanga nga abakyala abamu twogera ebitajja eri mu baana twekola ebitajja eri mu baana omwana we enkya ogenda kumugamba otya nti kino si kituufu nga yalabanga okikola omanyi bagamba tuli balabira ku bikolwa byabwe action speaks louder than words togenda kuŋŋamba nti mwana wange oli musiraamu yambala bulungi weebikke nga nze nyambala nkuna akati bw'osanga omwana omukalukala jaga naye maami naawe ng'obyambala bw'anaaba takikugambye agenda kusigala nga abyambala bagambe gwe kyoyagala omwana waabeere ky'oba obeera kye mwagala abaana bammwe babeere kye muba mweyise ewakaawa mwe muyombe nga babalaba mwekube mwase ebikopo mwase amasowaani muwalawo oba mutabani we bw'anaabeera mu bufumbo agenda kulaba nti kiri nnomo naye kyo kyakola kiri nnomo akuza kiraba maama ne taata beekuba ne badduka ne bakuba sama mu luggya agenda kulaba nti kirinaamu yadde obuzibu nze lumu omwami wange yampisaamu empi mu kisenge eyo nafuluma nnyiizira naye nali ngenda kukuba omulanga naye ate nenzijjukira nti waliwo olunaku lwe nalaba maama ng'afuluma anyiiziira nga ne maama ono balabika bamuyisaamu empi neekwanyakwanya neefuluma kwegamba esaawa ezo wava ku kye waliko n'osooka ojjukira ku maama n'ogamba kino abaana baali muhoolidde ne manya wenfulumira ekisenge kino ate neekyewuunyisa mu kaseera ako nga mu ddiiro tulinayo abagenyi kati ng'olina okumeekinga sure abagenyi bano tebamanya kigenda mu maaso n'oteekako simayiro naye nga walaayo eri munda omusajja akuyisizzaamu empi
naye nga mukulabako kibadde kituufu oba si kituufu? Si kituufu. Lwaki okuba munno? Mukulu munno. Oyo mukulu munno bannange. Ate basajja mwe mumanye waliwo ebintu bye mukola abakyala nga tekigenda kumuva ku bwongo. Ng'ekyo. Tekigenda kumuva ku bwongo. Manyi kitegeeza kusesa munno nga amaze omukuba. Ate bw'amala okukuba n'omujjulira, it hurts more. Maze okukuba n'agamba nedda nnyo ekyo tetukomyawo. Ate munaye abasajja abo balina mentality nti bw'amala okukuba n'omujjulira nga biwedde. Mitima gyakalubadde. Baba mbateekawo obuteesi n'agamba bw'omanyi. Omalambika. Wankubye dda. Ebirala gw'omanyi nze siyagala kumanya. So abakyala n'abaami biwanvu. Tujja bitereeza. Abategeera bakole ki? Abatategeera babireke. Ate abatabitegeera bajja sigala nga tebabitegedde. I remember waliwo ebintu bye nzijukira n'enseka mu nzeka. Ebiseera byange eby'obuwala ku basajja abafumba abo. Kino kigenda eri oyo omukyala omufumba ali eyo. Musajja omufumbo ng'ajja nkwana tupepeya. Omukyala abitegeera. Bakyala bannange njagala okubategeeza. Fokasi yonna giteeke ku bbaawo. Va ku baana b'abandi. Omukyala gwe bakwanye muveeko. Mwesonyiire ddala. Yankubiranga essimu n'ayomba, n'ampeereza obumeseji n'ayomba. Naye nga gyakoma okunnyombesa, omwami we gyakoma okumpembejja. Naawe gy'okoma okusanyusa n'ogamba munnaaye ate banvumye kandi mbadde buli nga bikyali byakukweka. Lwakuba nti ndi mukyala, Katonda yantonda nze oba nyina ekisa kingi ne bannange bazze bakiŋŋamba nti nyina ekisa kingi nnyo nti nze nnumirirwa nnumwa ne gwensinga okuba obubi. Olumirirwa gw'osinga okuba obubi. Yes, oli ali bulungi gw'oli bubi ate n'omulumirirwa. Ne mulumirirwa. Okitegeera? Nti at times natuulaawo n'ensiriikirira ne ŋŋamba. Nyina nnyo ekintu ekitera okunzijira nti mmanyi okutuula, oba abazungu bakiyita meditation. Nti mmanyi okutuulaawo n'ensiriikirira n'enfumiitiriza. Ne ŋŋamba singa abadde nze. N'omusaasira omusajja n'omwesonyi. Butereevu. N'omugamba munnaye ddayo wa mukyalawo. Ne mugamba ebyange naawe bikomi. Bikomi wano. Naye omwami yansigalako. Wadde omukyala ono yasigala andiko awoza, va ku bba wange, va ku bba wange, va ku bba wange. Okucunya omusajja ng'omucunya olw'omukyala ono kuba n'omwami baamucunyanga. N'addangayo ewaka nga tebaafumbye na mmere ne bagimumma. Kati n'atandikanga okulaba nti agenda okuva eno ewange ng'akamera akalidde, kati gw'oba ogimumya kusa. Mukwano gwange aŋŋamba buli lunaku. Sebo, naye lwakuba maama nze kyannema. Aŋŋamba bw'oba odda waka osooka ofunangayo kasitaata. Si kyekyo kyokka nti okudda waka. Omuntu yenna olina okubeera ready. Naye lwaki obeera odda ewaka nga ogenda ne kasitaata gwe amanyi tolina bye wakoze? Mu mitima embeera zammwe zikyukanga budde. Era oba olina kye wakoze. Tewali. Ate nze njagala okutegeeza abakyala tulina sense ey'omukaaga. Ebalimba. Sense eyo ey'omukaaga nze ŋŋamba ye muntu waffe ow'omunda akubuulira. Nga bw'anaakubuulira nti tonaaze oli mukunkwana. Owulira? N'endaba red flags zo.
oba akasimu onkubirako ku makya n'omala ennaku 2 tombuuzizzaako omuntu gw'oyagala mu bulamu bwo toyina lwali obaddeko awo n'onguleyo yadde akatambaala ak'ebbiri omuntu gw'oyagala omuntu gw'oyagala ekisooka kya byonna communication naye tokommunikatinga nange toyina kye wali onkoledde kiri awo nti ogamba nti nno njagala red flags nnyingi olinda zaaladdu ogenda kuseka muntu wange nze okubuulira naffe abakyala tubalaba era n'olaba omwami wange ono yakyuseemu kati gwe n'okola obwa detective bw'okumanya ki ekyamukyusizza mukazi mbeera byansimbi ate mwattu si buli omu nti aba mu bwenzi ekyasinze okukyankalanya omusajja ku nsi kuno bwavu omusajja buli lwaba nga talinaamu kasente mu nsawo alabira ddala nga tawera ate nga kituufu oba towera nze mbagamba kaseera kano okalaba abasajja abatambula nga boogera bokka bayitirivu gwe bw'oba oyagala kimanyi era bw'obanga abalina endowooza eyo nti buli musajja abeera mu bwenzi ke kaseera mubalekewo obulesi jasinga ate nga si bwenzi naliko mu takisi ntudde mabega n'omwami tudda waka zaali ssaawa ndowooza nga 2 ez'ekiro nagenda omusajja okuwulira ng'agamba oba tebalya balekeyo n'ogamba wangi nakyuka ne mutunuulira naye nga wakyogeredde ebyayogedde munda eyo nga tebifulumye anti kye nakugambye luli nti abasajja bakaaba munda mu mutima naye ezziga we litonnyera manya nti ajjuzza kati n'omwami we yatuukira oba tebalya balekeyo n'omwami omwe era tuba tuli mu takisi n'atandika okunnyumiza emboozi efe ewakaawe ng'alinga mmanyi alinga eyandabako naye nze nasomako obusomesa bwa nursery teaching nembuvaamu nensoma koosi ya guidance and counseling nasoma n'aba Red Cross nakuguka mu kubudaabuda abalwadde b'akawuka ka mukenenya then ne babaako akantu ke baatusomesa oba ke bayita psychology nti nsobola okutunuulira bwe nti mu maaso nemanya nti you are passing through something nankutunuulidde kati mu kubudaabuda abantu abo nti omwami ono bwe yatandika okwogera namuwa amatu namuwuliriza ne yeeyabya anti olwo ye kiba kimuta that's what I knew namanya nti omusajja ono ayina kyali mukola ki ayina kyali mu kuyitamu ayina ssente omulimu baamuwummuza ali mu kuswagolinga mu kibuga anoonya ssente atuuka waka bamubuuza oli musajja kiggwe anoonya ne bw'agenda okutuuka ewaka ate ekyomukisa omubi mu mbeera waliwo yaliko obulungi yakolako ku bwenzi omukyalo ono yanyiiga kati tasobola kukkaanya naawe nti embeera ekyuse tasobola kikkiriza kati ng'anoonya bw'anadda ewaka anoonya bw'anaakakasa omukyalo ono nti ebintu byakyuka anoonya bw'anaakakasa omukyalo ono nti natereera kwegamba ng'abuliddwa ewaka ne mu kibira naye nga ye yabyereetera naye namuwa amatu n'ayogera twava mu paaka awo paka ewakiso kati gwe mala hours ezo oliwo akaseera k'oyitamu oyagala onywa obutwofe naye ng'era ndaba oyinza okubunywa n'otafa ebintu bya Katonda bizibu obunywa n'otafa obwenzi tubuvumirira si bulungi mubuleke naye abakazi mukimanye si mmwe bagalanda b'abakyala si gwasooka ate si gwasembayo kwata bulungi omwami wo munyweze tota
bw'olaba omwami ng'akomyewo waka gamba alhamdulillah. amiina. agenda akomawo nga yakutute ku kkubo n'otunuulira ebiyitawo ne byambuka ne bikkirira akawungeezi saa 9:11 noweebuuza onaakolerawa ate oba okyali awo nakkirira. Oluusi muli mu dduuka n'akyamako n'abuuza nekyemutabeerangako nakyo. Nze era abakyala kye mbakuutira mukyala munnanga ndaba nyongera okutegeeza ekisooka si ggwe muggalanda w'abakyala. Ekyokubiri toli wa kitalo nga bw'olowooza. Ekyokusatu okukwana si kukyawa. Omwami wo bw'aba takulaze tonoonyereza beera ewaka wo fumba labirira abaana bo. Omusajja we oyo okubanga yakwanye tekitegeeza nti takwagala, mubasonyiwe. Balaba abantu bangi ebweru eyo nga bwe nkugambye toli muggala. Mbu nabo babeera mu kunoonyereza. Talina byanoonyereza. Omuyimba omu yagamba mbu okwana si kukyawa kuba kumikisinga. Kitwale nti gwe obadde muwogo kati agenda kulyako ku ttooke naye olaba bwakeera enkya. Naawe muwogo n'akukoowa n'ayagala okulya ku ttooke n'ettooke lyagenda ddikoowadde ku muwogo. Ate abakyala bongereyo na kano. Atuuka eyo ng'ettooke baalifumbye bubi nga lyakonye kanzire ku muwogo wange. Bwe mbyogera nze nga bantwalaganya oba oliawo gwe bagambe banaabiwulira. Nze bwe mbyogera nga bagamba ye. Ate nze nagamba sigenda kukoowa kubagamba buli lwe nfuna akacyansi ne ku TikTok account yange busawundi oluusi bwe nteekayo mu bulaba. Bakyala temwefuula detective. Nze buli mukyala ali eyo njagala era okinzire muntu olunaku lwe wakebera mu ssimu eyo bw'obanga tewafuna kantu kakufumita bwe kati. Bw'olabika olina kyuma. Kubanga bino bye mbagamba mbibagamba out of experience. Nze natunula mu ssimu y'omusajja ne susu nampita. Message gye nasanga munakati ndi mu bwongo sobola kujoogera. Yeewandiika omwo. Naye nga message gye mbagamba gye nasangamu nagisanga mu mwaka gwa 2015. Myaka ebeka egiyise. Kati olw'ogwa yagisanzeemu eggulo oli ku ki? Ne bwe yali ewandiikiddwa yalina mu capital letters. Mbwe abasajja kati oluusi kye bakola yafunayo munne eyo n'amuwandikira message yenyini n'agimuwa n'agimuweereza agimusindikira nti oyagala kunoonyereza. Simu n'agiteeka awo. Sangamu message. Yoli gwe nkugambye abaakukooye. Abatakukooye lugezigezi. Nedda tewali asobola kukikola ekyo yo yakukooye. Nze kankubulira abasajja baffe batwagala. Bakukuta. Bakukusanya. Naye omukyala nkulaga osituka ekiro ssaawa 8 omwami ali mu kufuluuta. Essimu zino tumanyi n'okuziteekako ebizigo. N'obitaako ebizigo n'omala n'obisangulako bw'oti. Kati zino zipatana ezibeeramu waayise engalo oba olabawo. Kati n'omubala kiro byebase. N'oggyayo essimu. N'okebera. Oli detective mulungi. Bizigo. Osiigako oyiro n'omusangula bw'oti. Ye tagenda kubitegeera. Kati ye n'atandika okunyiga. Zisigalako. N'omubala 8 gwa kiro n'okebera. Omaze okebera otegedde. What next? Byebiwoobe. Bakyala banange mbakubiriza gwe kyolaba kikudayivatinga. Ekigenda okujjako essanyu lyo. Gwe omwami wo bw'afuluma ewakakkiriza nti agenze kukola. Bw'akugamba nti sigenda kudda manya nti ali ku mirimu emitongole. Yes. Bw'akomawo ewaka gamba alhamdulillah. Amiina. Mukyala gwa ndaba bakuwadde emmere ewaka weeri nti ye. Bwe mba mukyapangisa rent bamusasula nti ye. Abaana abasoma school fees bamuteekayo nti ye. Ey'akameeza bakulekera oba eweera oba teweera agikulekedde mu busobozi bwe. Maama tuula. Ye engalu bwe zaali ziwera nga wagamba ani? Kana inammwe mutuleke.
kati bino ebintu ebimu byagala kukambuwalamuko kyofunye kyekyo weebaze todda mu kunyumiza banneiba namwe mwererejja nnyo ate no kankuwulira abakyala nze kugambye Katonda yatuwa sense ey'omugwali eyandaba manya nti mukyala woona alina byagumiikiriza bambi mwagale mwagala omuntu oyo amaanyi ge gonna gali mu ggwe ate abakyala tulina ekizibu nti bwe twagalira ddala wholeheartedly regardless mazima bambi yagala omuntu oyo kuba naako koolaba akakulimbalimba ebbali togenda kumanya mpisa zaako kubanga tobeera nako wabula ono gw'obeera naye muwe ekitiibwa tomujolonga tomuswaza tomuyisa mu maaso bye byange assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh obadde mulabi mulungi program ebiwobe mu nsi y'omukwano tweyanzizza nnyo weebale nnyo weebalire ddala naye tukugamba nti byongera okusubscribinga ku Tronaz Media YouTube channel tuwe likes tuzaagala nnyo viewinga ate okomentinge osharinge ne banno basobole kubanga bafuna kino gwe kyofuna tukugamba nti obeere bulungi mweraba